nange mwasuze mutya abalungi mukama yeebazibwe twebaza mukama eyatuyisizza mu ntiisa y'ekiro ate era atukeeseza olunaku olwaleero nga tuli balamu kaseera ka morning devotion nange omugole wa yesu wini majarin kulwekisa kya mukama mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu kansubire muli bulungi ebisomoozo byo tebigenda kuggwawo okuggyako ng'ofudde oba ng'owangudde nga tukoze ki ensi eno ng'ezingiddwako naye nga tukyali balamu tulekeraawo okusuubira everything on a silver plate oba okubeera nga straight line bwe bati nedda nga tunaawangula tulina okuyita mu valleys hills mountains tuwete amakoona amagwa gatufumite amacupa gatusale twekoone byonna tubisuubira naye kimu kyokka kye tulina okukola butava ku mugendo mukama yeebazibwe butava ku mugendo butasuula yesu wabula tumunywerereko tumanye nti yadde byonna tubiyitamu waliyo eddembe ery'obwebange lyagenda okutuba natuvudde mu nsi eno halleluya tugenda kusoma leero tugenda kusoma ekyandikibwa kyaffe kivudde mu Romans chapter 8 verses 29 to 31 abaruumi essuula 8 olunyiriri olwa 29 okutuuka ku lwa 31 ngenda kusoma versions zombi naye katusooke tusabe omulungi yesu tukwebaza olw'akaseera akalungi kano kotuwadde tumamire era otujjuze amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli ekigambo kyo tweyongera okimanya mu buziba kitusembeze kumpi oba oli katonda wange omulungi leka kikole omulimu ogwo gwe wateesa era gw'oyagala kikole mu bulamu bwaffe kuba yesu kristo omwana wa katonda omulamu nze nvaawo jangu oyogere gye tuli amiina yeebazibwa omulungi yesu nkugambye we are reading from the book of Romans chapter 8 verses 29 to 31 abaruumi essuula 8 olunyiriri olwa 29 okutuusa ku lwa 31 kansooke naye oluzungu egambye etya for him he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, simanyi oba nkisoma bulungi naye mujja kisomera. This he also called, whom he called, this he also justified, and whom he justified, this he also glorified. Then Olusemba God's everlasting love. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Oluganda nagamba atya kubanga bwe yamanya edda, actually be yamanya edda si bwe yamanya edda, because wali eriyo according to the English version egamba bwe yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi olwasatu era be yayawula edda abo era yabayita era be yayita yabawa abo era obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa kati waliwo agamba ate era nga takoma bye bino naawe osoma bayibuli olaba oba tebiina era oli oluzungu egamba he also and he also whom he ojja biraba badde tuze ku lwa 31 anti binyumidde nange nga mbisoma kale tunayogera tutya ku ebyo katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe yani. And our theme today egambye nti the mighty warrior is by your side always. Mukama yeebazibwe. The mighty warrior.
webakayimba kagamba mighty warrior great in power great in battles Jehovah is your name oyo ye w'amaanyi talina lutalo lumulema konsikona tuyinza okuba tulinayoko bawolulya ng'ogamba abasajja bakyanga amamundu bali basajja balwanyisa ebiso naye waliyo ate abasinga bonna kama yebazi oyo nno gwe njogerako ali invisible naye ate nga is always by our side waali okutulwanira kubanga yatugamba eri mu Isaaya nti ne bwe tunayita mu muliro oba mu mazzi they will not harm us kubanga ali wamu naffe mukama waffe omulungi yebazibe osiira lyaffe olwali tugenda disimbaawo ku lunyiriri olwakumeka olwasatumuolumu naye alina bwayogedde nti alina be yamanya edda baani yeffe because the Bible tells us in the book of Jeremiah chapter 1 ndowooza olunyiriri lwa 6 agamba nti yatumanya and he ordained us nga tukyali mu mbuto z'abannyaffe era mu kitabo kya Isaaya alina wagamba nti atuyita mannya gaffe tuli babe isita Isaaya 43 naye guno omuzimu gw'okwerabira mukama nsaasire kati agamba nti tuli muki mu bibatu bye amanye erinnya lyo ewakayimba kagamba he knows my name he knows my every thought mukama yebazibe byonna abimanyi waba yakumanya nga tunabira mu lubuto lwa nnyoko kitegeeza buli kyoyitamu akikola ki akimanya era akiraba tera nnyo ogamba nti singa abadde takiraba kyandibadde kiseera singa abadde takiraba ngaera tafaayo gy'oli eyo embeera yandibadde ekumalawo naye bw'oba okyaliwo ng'ate erina beemazeewo kitegeeza waali mukama waffe omulungi yebazibe naye olunyiriri olwasatu luno alina wagambye nti yabaawula dda era abo be yayita era yabayita mukama waffe omulungi yebazibe obadde okimanyi nti oli muganda wa yesu nanti ye mubereberye bwe tuba baana ba katonda yesu kristo ye first born kati ffe ne tuddako oba gweoli namba meka simanyi nze ndi wakubiri mukama yebazibe nze nzira ku yesu mukama waffe omulungi yebazibe naye kyembadde ŋŋamba nti omubereberye ye yesu kristo naye agambye nti olunyiriri lwasatu agambye era be yayawula edda abo era yabayita era be yayita yabawa abo obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa mukama waffe omulungi yebazibe ebigambo biringa 4 wano eno okwawula okuyita okuwa obutuukirivu n'ekitiibwa therefore words omuntu eyayawulwa kituufu tubeera ne tugamba nze era yesu tubeera ku yesu tatuva ku mimwa mukama waffe omulungi yebazibe nze ndi mwawule nze ndi mulonde ndi muzzukulu wa ibulayimu tetukyalanya nabyeri eri ewaffe gye batuzaala tulanya nnanya yaggulu naye ekyo ekibuuzo kyenjagala twebuuza enkya ya leero tweyisa ddala ng'abo be yayawula ng'abaawule ba mukama oba enjawulo ziro nabali eri abata omanyi waliwo grace waliwo general grace ne wabeerawo ne special grace esobola okubeera ku an individual oba omuntu omu kati ne wabeerawo general grace nti eyo nga ekavaringa bonna ensonga lwaki agamba nti ababi n'abalungi ye abatonyeseza ki enkuba kaakati ffe abayawulwa tuba mu special grace tuba tetukyali eri mu general grace newankubadde nga naye eba ekyatukwatako naye tuba banjawulo okusinga abali mu general grace kati ekyo ekibuuzo kyendeeta olwaleero nti wayawulwa n'ojja mu special grace kituufu naye weeyisa ddala nga oli mu special grace oba oli eno kugulu kumu kuli mu special grace okulala kuli mu general grace kwe kunnyogoga nga tonyogoga oyokya toyokya tomanyi naawe najja oga olina mpawengwa
mukama waffe omulungi yeebazibwe kano izaaka akayiseemu munaasonyiwa omulungi yeebazibwe ab'emikwano wayawulwa kituufu naye weeyitanga omwawule obutuukirivu bwakuweebwa naye obukuumye ekitiibwa ekyambazibwa abaana ba katonda kye balina okubeera nakyo ddala mu butuufu bantu bakikulabamu oba omuntu anoonya newakuweera ka respect aka 2% talabawo enjogerayo tekuweesa respect ennyambalayo tekuweesa respect buli kimu gwe tekikuweesa respect agamba abantu banoonya ne yesu nga tebamulaba mukama yeebazibwe ekitiibwa yesu kituufu yakituwa naye wekiba kyambalo bannange kijjudde amabala agatabalika gasimanyi detergent esobola galongoosa okugjako omusaayi gwe tugenda n'okuyita olwaleero tubadde kituufu yatwawula yatuyita kitiibwa n'akituwa naye tubadde tubivulunze nga twabivaamu ono nno leero si bwe tuzze naye nkugambye essira yaffe eya morning devotion y'olwaleero eri ku verse 31 egambye kale tunaayogera tutya What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Waliwo awo waggulu ng'olunyi lutandikawo oluzungu ataddewo nti God's everlasting love, the unconditional love, oguli omukwano guti uncondition. Mukama waffe omulungi yeebazibwe okubeerera emirembe gonna. Since God is love, ye Katonda yennyini kwagala. Kati bw'aba agambye nti okwagala okw'emirembe oba okwagala okutaggwawo everlasting love ye Katonda yennyini kubanga ye Katonda is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yetaggwawo, he was here before the world began. Mukama waffe omulungi yeebazibwe talina gy'alaga mwaka ku mwaka naye agambye nti bw'abanga ali ku lwaffe omulabe waffe anaabaani kiki ekigenda okutiisa mwana wa Katonda kiki ekigenda okukambya amaziga ng'otambudde ng'omwawule singa kino kyeŋŋambye nti singa tunaatambulanga era ddala abaawule ekitiibwa kyatwambaza nga tukikumye tetumuswazizza nga tweyisa ddala ng'abaayitibwa abaana ba Katonda omulamu obutuukirivu ne tubukuuma is going to be by our side anaatukoonako yajja okugwa eri kubanga bayibuli egamba nti ajja kukuumanga weema zaffe omubi nga tannazisembera ajja mukubira wala lwaki otuukiridde otambudde bulungi kati waliwo eyeebuuza naye majona tetugenda tuukiriza tutya ekisaawe kiri kimala nga buli owulira ng'olwanagana n'ekyo kyotasobola kusobola mu maanyi go yita ekisa kya Katonda mukama waffe omulungi yeebazibwe. See, he's not going to be by our side nga tuswaza buswaza linnya lye bakulaba oyogera ku yesu naye ng'ennyambala yesu kituufu ebyawandiikibwa obyogera eri obiyina naye ng'ate enneeyisayo nga ne mu nnyumba gy'osula abantu baagaana okulokoka munnange bagamba balokole babigamba abo akristaayo babigamba abo tugamba nga ky'obuulira si ky'oli ky'obuulira si ky'okola mukama waffe omulungi yeebazibwe naye njagala okuzzaamu amaanyi gw'abadde aweddemu essuubi abadde alaba nga buli mulabe akasukka essasi likuba ku nnyama abadde alaba nga buli mbeera ekufunza ekumalawo omusajja waali ku lulo tomulaba naye waali endwadde yeerabika ekwesibyeko ebbanga naye waali ensonga lwaki tennakumalawo Katonda akyakuwadde ekisa n'obeera ng'oli mulamu ng'okyalina endwadde eyo nga bangi besse alina amaanyi agagenda okuwonya mukama waffe omulungi yeebazibwe tewali kigenda kutuwangula tewali kigenda tukankanya nga tuyina the mighty warrior by our side kimu kyokka tutambule bulungi tugenda kulaba obulokozi bwa Katonda tugenda kulaba omukono gwa Mukama nga gutulwanira ebigambo bajja bikwogerako bibakalire ku mimwa babikusaleko baswale nabyo bakusekerera enseko zibakale ku mimwa ate babeerewo balaba obulungi bwa Mukama nga bulabisibwa ku bulamu bwo Mukama waffe omulungi yeebazibwe kubanga ffe entalo si zaffe naye yatulwanira ate obuwanguzi ne buba bwani ne buba bwaffe Mukama waffe omulungi yeebazibwe
ffe tetulina kwerwanira ntalo kubanga agamba mu Baruumi 6 nedda zetu Romans agamba nti tetulwanagana na mubiri na musaayi naye tulwanagana ne against the powers of darkness abo abalangira abafugira mu bbanga abo emizimu bwe bityo kwegamba tulwanagana na setaani wabula si n'abaana b'abantu mukama waffe mulungi yebaze kitegeeza bw'abanga ali ku luuyi lwo aloga ajja kuloga akulangira alangirire naye nga byonna byeboogera tebiraba mukisa lwaki oliko olukomero olw'omuliro oliko olukomero lwe batalaba oluli invisible naye nga waali bajja kubyogeranga nga gw'osiruwadde kubanga bayibuli egamba 1 Corinthians 3:18 nti tusirwale eri ensi tulyoke tubalibwe okuba ab'amagezi naye bwe tutayige kusirwala ne tusigala nga tukyerwanira entalo zaffe ye omulwanyi alina otulwanira ajja kuva bagambira nti musobola kati mwerwanirire mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa mbaagaliza olunaku olulungi abampeera omukisa